Essuula eno omutwe gwayo gugamba nti Fiida alagula. Kwaniriza ku mukutu. Essuula egenda bw'eti. Eby'okuddayo okulaba ku Fiida biba byeyongera kwesenda nga byeyongerayo era nga bibulako katono okufuuka ebirooto. Fiida nanzijirira nga amazeeko nga muwogo. Nali mpitaayita mu busimbi olunaku lumu awo nga ku ssaawa 7 ez'omutuntu ne mmulengera nga balina omulenzi muganzi we beefubitika edduuka. Naagala nnyo okulaba kye baali bakola ne gye baali balaga. Bwe ntyo kwe kuyimirira awo ebbali ne nninda. Nagenda okulaba nga tebajja ate nga ntya okubalingiriza ng'omubbi ne nvaawo. Olweggulo lwonna nalumala mu luggya lwange nga ndusaawamu omuddo n'okulongoosa ebimuli. Ekiseera kyonna nali era ndowooza ng'omuvubuka yali antudde mu kifuba. Sinakindi nga ne we nnabasangira baali beekebejja birabo bya kugemulira bakulu. Obudde nga buwungedde natuula mu ddiiro ne nninda ekyeggulo nga bwe mpisaayisa n'amaaso mu mpapula z'amawulire. Omuntu yakonkona ku luggi era ne mukkiriza ayingire kyokka nga sitaddeeyo mwoyo. Bwe yatuuka wakati mu ddiiro ne nsitula amaaso gaagwa ku Fiida. Yali ayambadde kutonnya era nga assirudde n'ebbala. Bwe namulaba ne mmubuuza mu mwoyo nti ate nno ogumuleese. Yayogera nga yenna asanyukirira ate bwe yeeryanya nti Eddie, simanyi bambi onneekanze. Leero nno nzize kukusuulirira. Onongoba Eddie? Ko nze nti nga nkugobera ki? Nze ngoba abagenyi abazze okundaba tuulira ggwawo. Nayogera bino nga bwe ndaze omukono eri entebe eyali enninaanye. Ko ye nti siya bwondeka Eddie nange ndagibwawo okutuula muno omumwo. Owa yalinga agenda okutuula ate n'amaguka era n'atambula ng'alaga yali ekisenge kyange nga bw'aŋŋamba nti simanyi bannange muno olinamu omukazi ndwa maama kukugwira mu pulaani zo. Yayogeranga bino nga bw'akoleeza ettaala n'okuwenjula olutimbe lw'omu mulyango oguyingira mu kisenge. Ko nze nti baakugamba batya nti nawasa? Ye ne bwe mba nga nawasa ekyo kikugaana kunkyalira? Ko ye nga lwaki tekiŋŋaana? Kiŋŋaana nnyo. Nnyabo nnina agakubibwa bakazi bo naye mwana mulenzi omanyi okubula. So n'obula n'akabaluwa ne kabula. Simanyi nno zino posita z'ewammwe ze baggala ez'ewaffe zikyaliyo ng'obwedda naye kwo okubula wambulako Eddie. Eddie simanyi wankyawa. Nawulira mulinga ekimiirimiiri kintuyiza. Ensi eno ono si ye muwala gwe nalaba atijja n'omulenzi era eyampandiikiranga ebintu abiggyeemu enta. Kaakati ate ye omweyale ansunkunirako n'okunjejemberako nti simanyi namukyawa. Yali andowooza kuba ki? Saamwanukula. Yalaba siwuuna n'ajja ntulira ddala ku lusegere nga bw'amwenya bwe yeddaabiriza. Nawulira ng'ekiniga kinjuza yeeyongera. Lwaki onsiriikiridde? Simanyi nneene ebbaluwa gye nawandiika eyakunyiiza oba naliko kyoba muzimu ki? So nno bambi sandigiwandiise nandize buzi ne tubyogerako nga tuli ffembi. Kino kyanzijira ebbaluwa ate mmaze kugiweereza. Ebyo naye tubyerabire bambi. Nakakasa nti oba Fiida ali talogojjose na kusemberera kuyita ttembo ddala yaliko ekimuwujja. Yali anjagaza ki? Nasituka mmusegulire yankwata omukono n'ansika ntuule nga bw'ambuuza gye nali ndaga. Ono musajja wange eyantegeereza ng'ekyeggulo bwe kyali kituuse. Omugenyi teyalya wabula yanywa caayi. Yannyumiza nga bwe ndya nga bwe yali azze okulaba ku bakulu nange munneewe ti bbaasi mwe bajjira yabonoonekerako mu kkubo n'erwawo nga bakyagiddaabiriza kwe kubatuusa ekiro kityo. Ko ye nti tidde okuyita mu kibira obw'omu ate nga saagala kukuteganya kumperekera kyenvudde nzija nsule wano. Ate n'ekirala nga njagala naawe nkulabeko nzize n'emyoyo ebiri nti oba onongoba oba tombuuze. Naye maama ndabiddeawo ng'onzikiriza. Namatira muli ddala nti Fiida ali afuuse muteego gwa muwala. Bino bya bbaasi okwonooneka byali byakubejjereza. Nze kennyini nali mulabe n'agange ng'abeeyuka n'omulenzi bwe mu busimbi mu ttuntu. Ate n'avaawo n'annimba nti yali atuuse kiro. Yali anjagaza ki? Oluusi yajjanga ewange ng'obudde bubi era businzeeko ne wano naye nga nsaba kumuwerekerako so si kumusuza. Luno yali abonese bubonesi nga mwezi annimba era nsulirire.
yali ayagala kuntega ki, naye nno nange yali ansanze amatama gaasanga lumonde. Saali wakkunirizibwa mu kizigo kye nga ndaba. Nakyusa emboozi nga simulimbuludde ne mubuuza ogw'obujjanjabi bwe gwali gutambula. Yayanukula nga yenna musanyufu nti empozi saakubulira Eddie olwo olw'obujjanjabi nalwabya dda. Nalaba buvevenzi ng'ayozayanika ku ttaka nga mbubuukamu. Kati eno layini gye ngoba eri garanti ng'obuliri bwa wansi. Konze layini kyeyo koye musajja wattu nno leero ebyaffe onoobisobolezaawa? Kyokka bambi ndikubuulira olulala. Twatandika okunyumya ebirala okutuusa emboozi yagenda ng'eziimeera ng'ettaala eggwamu amafuta ate nga n'omukuumi w'amaaso enkondo aziwangizza ebikkoowe agenda aziwangulula serebeto. Nalaba ebisiki bye tutema biweze ne ndaga Fiida obuliri bwe nange ne ŋŋenda mu bwange mu kisenge ekiddirira. Otulo tuba tuntwaliriza tuti Fiida n'ampita n'aŋŋamba nti naye Eddie lwaki tosoze wano nange nga tunyumya? Konze nakati tuyinza okunyumya ebigambo tebitomera mpagi. Koye tomanyi ng'emboozi endagirize egwana w'abayomba? Naye bambi Eddie jangu nina ekintu kye njagala okukubuulira. Konze nti olikimbuulira olulala? Koye Eddie so nno bambi bagamba ndi kiri olulala osanga akiridde mu kibanja. Saamanya nga Fiida yali alagula nga bwe siriddayo okumukubako kimunye ng'akyassa. Twebaka. Enkeera bwe twamala okunywa caayi Fiida n'ansaba muvungise olupapula lwe olwa siringi 10. Bwe namala oluvungisa ne ndutegeka ku kameeza mu kisenge ku ntwalaye. Yantegeeza nga bwe yali tajja kuddira wange tuba tusiibulagana n'aŋŋamba nti naye mwana mulenzi osobola wabula Eddie tolinsonyiira ddala so nno bambi lwa kukusobya naye nkyakwagala naye kale bambi weeraba. Yayogera bino ng'ebiyengeyenge bijja. Twayawukana naye ng'ate muli ntandise okulowooza nti oba Fiida yali ayogedde amazima nga mu mmeeme ye ddala nali nkyalinamu akafo newankubadde nga yali afuuse enswanjere. N'essuula eyo awo weekomye weebale kuwuliriza.